Minisita Mayanja asazizaamu alagidde ekyapa kisazibwemu nti eno bibaddewo ekya okusazibwamu tekaba kamwa bumwa, okusazibwamu gaba amateeka. Ebyapa bino wammanga by'enjawulo bisazibwamu. Kakati ekyapa kijja kitya? Oyinza okufuna ekyapa ng'owa mayiro, ekyo ekyapa ebya mayiro ebyo tebiriddayo kukolebwa nate. Mu 1900 wakolebwa ebyapa bya mayiro tewali ba mayiro nate, okuggyako ezi ziri ku blueprint nga zireeteddwa ku white page, naye teribaayo tenansi ya mayiro nate oba okusazibwasazibwamu. Kakati ate ebyapa bya mayiro bisazibwamu bitya? Etteeka ligamba nti ekyapa bwe kiba nga kyakolebwa ku fraud, ng'oli yajja n'abba n'anyaga n'akola fraud, simanyi bamuyita mu Luganda, n'akumpanya n'awatera signature ye nasaawo signature nti Mukasa asayiniza, so Mukasa si asayiniza, n'akola ebyobulimba, ebyo ne kizuulibwa, ekyapa kisazibwamu mu mateeka. Ekyani ekino ekya mayiro. Ate ekirala ekisazibwamu kyekyapa eba kya freehold oba kya mayiro oba kya leasehold, bwe kibanga eno yebiteeka erya section 48 eya Registration of Titles Act. Bw'obanga ofunyeeko ekyapa ku bukalasa oba block C whatever mu 1928 oba 3 baali, kyokka omuntu najja n'akola olukujjukujju n'akolako ekyapa tekituula kuno, oba n'alima nti kyasazibwa oba n'afuna n'oli n'akola ekyapa obiwulira bulijjo nti ekyapa ku kyapa, ekyapa ku kyapa, okola kukoza application eya section 48. Section 48 ya Registration of Titles Act egamba nti ekyapa ekisooka kyekiba priority ku byapa ebirala byonna. Ebyapa ebirala byonna biba void. Nekyo kasita ozuula nti ekyapa ekyasooka ku ttaka eryo weekiri kirabise era ng'okiisa okipuluvinze, bino byonna byonna ebyeddirira biba bifu. Kyova oyogamba nti tubisazizaamu. That's the issue number 1. Endala yeeyo eya public land eri mu section noza 59 subsection 1A ya Land Act nti District Land Board bwegenda neewe ettaka nti eriwadde omuntu fulfill code oba leasehold, ewadde omuntu oba authority, eyinza okuba nga eriwadde omuntu nga individuals oba neriwa church oba kiki ekintu kirala kyonna, kyokka nga ku ttaka ekko kuliko abantu oba authority endala ne mugenda mu process n'ekyapa ne kifuluma. Kati section 59 1A has amended egamba nti process eyo eba void. Nolwekyo under also section 91 of the Land Act, Commissioner Land Registration aweebwa obuyinza okusazaamu ekyapa ekyo nga bwaweebwa okuyinza okusazaawo ebirala ebizze ku on top n'abisazaamu ekyasooka nekisazaamu. Kyekugambye kiri. So this is number 2. Ebyapa bisazibwamu District Land Board oba Uganda Land Commission bw'ebanga yabigaba naye ate nga kuliko abantu oba authority. That's the second bisazibwamu. Endala third time bisazibwamu ebyapa. I think Constitution Article 237 ndowooza 2 egamba nti ebibira, entobazi, national parks, emigga, lakes, ennyanja oba ebintu byonna bina bya ecological use tekukolebwako byapa. Ne kati oli bwe yeetulinkiriza n'akola ekyapa ku kibira, ku lake, ku ntobazi, mu national park n'ebyo ebiringa ng'ebyo, ebyo ebyapa biba bifu era ebyo byowulira nabyo
nti register of titles abisazaamu ng'akozesa section eri 91 ya Land Act. So ebyapa bisazibwamu ebyo bya mirundi ena. Ebyapa ebya prioritization under section 48, ebyapa ebiriko nga byakolewa mu fraud, ebyapa nga Land Commission or Uganda Land Commission oba District Land Board yakigaba naye nga kuliko ab'ebibanja oba kuliko authority. Namba 3 n'abanya ebyapa nga byakolewa ku bibira, Ntobazi National Park oba ekintu kyonna kiriko ecological purposes yewe bisazibwamu ebyapa. Kakati oba namba bakasazaamu 10 kitegeeza butegeeza ti system yaffe ebadde tekola, kuba senga system ebadde bukola tebyandibaddewo. Kakati waliwo system gye bayita Land Information System eri digitalized and computerized. Ekyo tukiraba kubanga bwe tukisaamu wete ekyapa nga kiraga nti awo waliwo emigga ng'ebyapa byonna ebikolebwa ebyo biri eri okusazibwamu. Kitegeeza ti Land Information System kati ekola ebyo byonna ebyakola mu bukyamu bisazibwamu nga tusinziira mu tteeka liri erya section 91 byebyo ssebo.